aleete entegeera ye mu bigambo bino. Kubanga bikulu nnyo byetwogera si bye byenkomeredde. Tunoonya okumanya, tunoonya okuyiga mu bye twogera, tunoonya okumanya ki ekitukakatako okukola, okubeera nti tuyingira mu ntalo ze tulimu, nga tujja kusobola okwogera n'abantu bategeere ebigendererwa byaffe. Buli omu akireete ng'alina engeri gy'agenda okukiteesaako mu bumanyi bwe oba mu kutegeera kwe. Yagambe nti kyenkolagana kyekino na kino tukiteesaako bwe kiti. Okwegatta nakyo kitegeeza kino na kino. Naye nga tugambye nti omulamwa gwaffe kugamba okwegatta n'enkolagana waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo. Tujja okuteesa wano nga si kwe kusalawo, wabula nga tuzza okuteesa okubeera nga tutunuulira ensobi zaffe ze tubaddemu emabega lyonna. Tujja okuteesa okubeera nti tuluŋŋamizibwa mu biki bye tugenda okukola, tukwate ekkubo ettuufu. Tujja okuteesa okuba ekitangaala, okulengera ebulungi wa gye tulaga. Twabagamba dda nti ekintu kye tuliko tekikujja mu bwongo obwo gwe nolowooza nti kigenda kuggwa nkya. Kyova olaba nga tukiteekamu okusaasira kwa Mukama Katonda, nga tusaba ku bye tulabyeko n'entalo ze tulabyeko ne ze tuyiseemu, ng'abantu bafiirwa obulamu, ng'abantu bava mu ntalo nga bamuzibe, ng'abantu bava mu ntalo nga balema, abantu nga bafa mu ntalo nga bafiiriddwako abantu baabwe bonna. Tova olaba nti tujja wano ku mulundi guno twejjukanye, tujjukire, tuggyeyo ebyafaayo, tuleme kuddamu kola nsobi mu bintu bitusudde mu nsobi ebbanga lyonna. Omuganda ku mulundi guno azuukuke. Buno obuvunaanyizibwa si bwaffe ffekka, buno obuvunaanyizibwa bukwata ku buli muntu yenna, bukwata ku buli muntu yenna ayitibwa Omuganda. Kukubonaabona kwe tubonyeebonyeemu nga tunoonya emirembe tutagituukako, mu kubonaabona kwe tubonyeebonyeemu mu nsi yaffe ne tuba nga tetulina bwogerero, mu kubonaabona kwe tubonyeebonyeemu ne tubeera nga tukyabonaabona ne ku mulundi guno. Abaganda tebalina mirimu, abaana be bamala okusoma baddaawo okutuula butuuzi, Abaganda be bajjudde mu makomera, Abaganda ffe tusobye ate mu nsi yaffe tukakatako. Ebintu bikulu nnyo bye tuba tuleese okuteesaako. Tugende mu maaso n'omulamwa gwaffe. Abawuliriza mwenna gye muli mu nsi yonna, jangu oleete ebirowoozo ku mulamwa guno, tugukubaganyeko ebirowoozo, tutereeze tumanye ki ekituufu eky'okukola.
enkolagana n'okwegatta waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo ne byennomboze ebiri mu nsi yaffe nabyo ebitagenda kuggwa nkya wabala okubeera nti twewa obuvumu twewa emirimu ogikola okulaba nti tujjawo ebitunyigiriza mu nsi yaffe okubeera nga tetussa mukono paka Mukama Katonda ng'akuyise n'ova mu nsi naye ng'okutta ekkubo ettuufu bye tulabye tubirabye n'okubonaabona kwe tubonyeebonyeemu nakwo tukulabye kati yessaawa ey'amazima agalituwa eddembe ne tujjamu emiramwa gye tuteekako nga tukookerako nti kati twesomese ku kigambo nkolagana n'okwegatta ne tugamba nti waliwo enjawulo y'amaanyi nnyo bitambula byombi naye tebifaanagana tugende mu maaso enkolagana eri wakati w'abantu okukkiriziganya buli ludda ne lukkiriza nti ojja kumpa emmwanyi nze nkuwa amajaani muba mukolaganye mu byenfuna buli omu abeere bulungi muba mukolaganye mu byenfuna ndeeta ebyokulabirako naye woolitandika okulowooza ebyokulabirako by'onooleeta kubanga ky'onooleeta kiyinza okuba nga kisitowa ne kiwa okutegeera abantu ne bafuna okutegeera okusinga kino ekyokulabirako kyendeese nkugambye nti enkolagana eri wakati w'abantu okukkiriziganya buli ludda ne lukkiriza nti ojja kumpa emmwanyi nze nkuwe amajaani muba mukolaganye mu byenfuna kubanga amajaani gajja kunnyamba ewange naawe emmwanyi zikuyamba ewuwo nenkwongerako na kino ojja kujja ewange obeereyo ennaku 2 olabe ku nsolo zennina eziri omwange mu nsi yaffe nange nja kujja ewuwo ndabe ku mbeera y'obudde bwe mukaaba oba obutiti oba obw'omusana omungi ennyo ndabe ku migga egy'amaanyi eminene gye mulina naye nga buli omu alina okudda ewuwe gy'asibuka eyo eba enkolagana ey'okukyalagana buli omu ajjaawe munne amagezi ku byalina tuli mu nkolagana teri atwala kya munne bw'oba okyagala ekyange empankuwe nkyali ku nkolagana naawe laba ekyokulabirako ekirungi ky'onooleeta ku mulama gwa leero naye twawule enkolagana n'okwegatta kangendeko okwegatta okwegatta kikolwa ekitegeeza okuba obumu mu bye mukola ng'omukyala n'omwami nga bafumbiruganwa ng'abooluganda abantu abafaanaganya ebikolwa ng'ebyobuwangwa bw'abantu mu ggwanga ng'ebyobuwangwa bw'abantu mu ggwanga buli ggwanga lirina ebyobuwangwa byabwo abaganda tulina ebyobuwangwa bwaffe abanyolo balina ebyabwe abasoga balina ebyabwe abakyoli balina ebyabwe ebyobuwangwa abagisu balina ebyabwe
awo wabeerawo omugwa gw'amaanyi nnyo okusika ebyobuwangwa ebyabali bano babikkirize. Mwe muba mufumbirogano abaana biba byakuleepinga nti tugoba bugobi nga nkoko oba nga mbuzi nenkukwata kifuba oluvannyuma n'ogende omwana n'addayo nga yenna ayabise n'atuuka n'agamba yeebala ennyawo tutandise okufuna ebyenfuna tugenda kumuggyako enteto zitabalikika tumala kumutuukako nga n'omusango tegunnagenda wala oli nakkiriza n'agamba nti